twekubanga ebikonde ekiro tulwanira byakwebika bulangiti mumi nenyoka muzeeyi n'alyoka ajja nenjokera mu kitanda yayinanga omuzeeyi gwe lwawa wagula mwanya tamuwuliro kiki ekyasinga okutamisa ennyo ekyalo omanyi abantu nalima nnyo mu buto walima nnyo tebatusaliranga ebikata bya lumondi tusobola okireeta boti notugaa nti abannaye kino kyo tekimpomedde oba tekinyumidde netuddayo netukuleetera ekirala kino tekimpomedde tukuleetera ekirala ekirala kiba kitya ekirala nakyo nkisasula oba kino kyemba nsasula oba osasula mukama wange nekiri mba nkisasula kino kiwoomye mukiga jangu tukole ogwo omunnyu gumala gwate maama kyennyanja wanfumbidde kimu naye olinga eyanfumbidde ebyennyanja 10. Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Skawesa, straight out Aromatic Entertainment. I'm so glad, I'm so happy today in calling the catfish. Tuli wano ekajans bweya bwoba ogenda bagenda Entebbe bwoba omanyi Malakali ku flyover awo wokiririra n'obeera ng'ate oweta tuli wa mukulu mugenda mulaba in a very few minutes agenda kubeera nga atutuukako ali eyo akyateekateeka alina kyateekateeka ate by the way si kyangu kusanga ababoosi nga beekwatiramu naye boss ye agamba nedda nina okubyekwatiramu kasitoma nsobole okumuwa ekintu ekiri taratibu maridadi sana aya omukulu omulabi akatebe we nakatadde bwoba okaleka wano netomba nnyo wano wa nedda omukulu wanenye CEO Catfish esewa ogambye si kyangu nnyo boosi okuba nti akola ki babosi ebiseera ebisinga tebeekwatiramu aba nga mmwe atwekwatira kikati nze obwedda wendi badde manyi munaye kinaye sasa okola ku Maurice Jordan Media nange nsanyusa okubalaba ku Catfish era mwebali kutukyalirako Maurice Jordan Media so mwindi wano wetuli bayitawo wano Kajjansi olaba otuuka wali eri awali ettaawo ly'ab'ebigere osalamu obusazi ekimu kidde eri mu katale kino kidde eno bayitayo Bweya kati oli musawo ogenda kulongoosa yambadde white sebo siri musawo tukitwale nti ndi mufumbi chef yes lwaki mwambala nnyo white abantu ababeera mu kiyungu ati tosobola kubeera mukyafu n'obeera mu white kati kitegeeza nti omuntu omuyonjo alina okubeera mufumbiro kyongola batwambala nnyo white ekyo kibambaza white nti olaba mangu ekintu kyokoleramu tikibye ne bakirongoosa n'okuddamu n'okikyusa naye kati nina kuba ale kati atunaalaba tutya nti okyafuwa CEO Catfish atandise kunkuba bukubi ate blanda naye nga Douglas ono gwendi naye ye Douglas mumumanyi mukulu sosoka oyonjulire seba abantu oyanjula tebakumanyi soka oyanjulire abantu atamanyi abatamanyi kwetaana oba atamanyi oba tomanyi bobuwayi mutambulira wamu n'omukulu oyo ayatukirako ali omu yekka Ssaabasajja Kabaka Magulunnyondo yekka yatukirako bano abalala mutambulira wamu ntambulira wamu ne Kyagulanyi oba onyiiganyiiga naye sina kyakola ntambuliramu wamu nga bananyiiga essanyu libatta abalaba esimayiro ezibali ku matama tekugamba namwe mutambulira wamu ne Kyagulanyi. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Skawesa, straight out Aromatic Entertainment. Aliro nkolede ku Catfish wano ekajjansi ngero mukulu gwakugambye katu twagala kumanyako ku Catfish wano mukulu muyindi yes film zozanye mu Aromatic Entertainment zibadde nnyingi
Yes. Naye firimu gye wazannya nga bakuyita Douglas. Yes. Yali Climax. Yes, Climax. Yali Climax. Gwenga gwe muyindi. Firimu eyo eya Climax yakwongerako ki? Yampa ebirungi bingi. Kinnasoose okusoma mu Uganda eno. Sikyagala nnyo kwogera birungi byange byefunye. Bagamba abantu muzimba n'okuyomba. Climax yampa ebirungi bingi. Negye buli eno ebimu byekyatambulirako. Naye sijja bannokerayo nti oba kino oba kituufu ekyo kituufu. Naye nga kyoba omanya Climax ndi musiimu okuva eri director wange Sir Ahmed Ngowa n'abawagano baffe aba Aromatic Entertainment. Yes. Tugenda mu Christmas season oba tutuuse mu Christmas season? Yo twagituuseemu. Twagiyingiddemu. Aromatic Entertainment yingidde. Nsanze okulaba mukama wange. Neeyanziza. Atuwadde kasete. Tonyiiga. Nsasula no nange ka transport. Nsasula ka transport okuva eri paka. Ayagala kusasuleze bampadde ate kwe bamusasula nange. Nasoose kukola naawe sooka omala okukola. Nja kukuwa ng'omulereza omulimu. Mwini, Yes. Catfish ekola ki na ki? Awo kati ndowooza tuli wamu. Mmanyi kati oyogera ekigambo catfish oba oyogedde ku kigambo ky'ennyanja. Naye mujja kunsonyiwa. Omanyi mwamenyera gali amafumbiro amazungu wano tukozesa fumbiro Liganda. So ojja kaaba, ojja kiwulira. Ojja kukola bwe tukaaba. Ojja kukiwulira. Catfish naye muyindi. Tutunda byennyanja. Ebyennyanja kika ki nakyo? Tulina empuuta, tulina engege. Naye ng'ebyo byonna tubirina mu nkola yonna. Tubirina nga kibisi. Nkola esooka. Ekiri fresh osobola okitwala n'okyefumbira ewuwo. Engege weeri embisi eri fresh osobola okitwala n'ogyefumbira. N'empuuta weeri eri fresh osobola okitwala ewaka n'ogyefumbira. Oba si kyo osobola otugamba nti oyagala ngege ensiike tugikusiikira. Oba oyagala kabeero kalimu ngege. Akabeero kati akabeero akosooka okannyonnyoleke katya waliwo abatakamanyi okujjako kati fe ab'e Masaka ffe tukamanyi. Masaka olwokuba tukafumbiramu amatooke kitegeeza Bannamasaka ennyanja etuli wali kumpi ebukakkata. Naffe ayagamba nti awo ssebo obula mwezi yaggukira eyo kyekasenyi ntegedde. Omukulu Mamuli Katumba bwe yali abula yaggukira waffe. Kati fe akabeero tukategeera. Kati nnyonnyola akabeero abantu bano. Kale atamanyi kye bayita kabeero kyandibadde kyamakulu nnyo oba kyabuvunaanyizibwa nnyo n'otukyalirako wano ku Catfish n'omanya kiki kye bayita akabeero. Naye ng'okunnyonnyolako akabeero okumuwa ku kifaananyi tufumba ekyennyanja ekyo ne tukigattamu amatooke ne tugattamu ne ku muwogo. Ekyennyanja n'ogattamu amatooke. Kale kankwanguyize nga bw'olaba bwe bafumba akatogo k'ekijanjaalo. Kati wano mu lulimi olw'ennyanja tukayita kabeero, kabeeramu kyennyanja. Kaba nga katogo. Nga bw'onoofumba akatogo k'amatooke n'ebijanjaalo oba akatogo ka muwogo n'ebijanjaalo. Kati tufumba katogo ka mpuuta. Kati fe wano ku kabeero tetuteekamu bijanjaalo, tuteekamu mpuuta. Kabeero k'empuuta then n'akabeero k'ekyennyanja ke bayita akatogo naye mu lulimi olw'ennyanja kaba kabeero. So kati omuntu asobola okufuna akabeero. Weekali wano kawooma okufa. Ekirala mpuuta nsiike nayo weeri. Ekirala empuuta osobola okugitwalira mu mpuuta nga nsiike. Era tupakingira bulungi nnyo n'otwala ekyennyanja kyo nga n'okituusa ewaka nga kikyabugumu. Tulina bye tuteeka mu londo okituusa ng'ate si bino ebyo bateeka mu buveera n'okituusa ekyennyanja kyo nga kifuuse buugi kiyiiseyiise. Empuuta eva wano ogituusa ewaka ng'eri fresh ate nga buli kimu kiri ku muzuulo. So bwe mba sisobodde okujja kulira wano
mba nsobola okubakubira ne mundeetere waka ayisi nnyo woli wonna tusobola ojja okutuusaako ne muyindi yes mu obuto obwo ndaba nnyo komenti okwo ndiki Mindi tontiisatiisa ngenda kukubuuza bibuuzo ndi mugenda kubuuza bibuuzo ali mu kuntunuulira ayinga ayagala okumbuuza ekibuuzo sinakimala nayo obuto obwo kuba ndaba nnyo comment section nga bagamba ye omusajja oyo waddembe nnyo bannange omusajja oyo akwata mpola naye fe abakumanyiiko okufaife ababeera naawe tukimanyi nti tuli waddembe nti tokwata mpola muyindi wabisa bantu anti nino babulira ekituufu babulira kituufu obalimba bano ffe tubeera nabo kanze mbeyogerere mbeganira ekituufu nze kankubuuze mu buto wanonga okulama lwaki lewatosi bagamba nga tonajja gyendi nti noki nti oyo omusajja wafujjo mulwanyi olina effujjo pitirivu naye kati bino ebyobukulu kambijjeko kubanga bajja kuswaza omuntu bwakula akyuka wamma yali andabyeko kubanga kwemuli siri nsolo nti oba mbeera mu nsiko ayali andabyeko wali ondabyeko ba wali owuliddeko ku lutalo lwange bakulaba mu firimu ng'oli wa ddembe togamba mu bulamu bwa bulijjo siina bantu mbeera nabo ndeka gwereka mmala okugenda otabulamu kale kasooka mala ogenda okukyusa ekyennyanja kyange omanyi bwe tubeera wano mu businesses ezenjawo as I told you guys nti nze Morris Jordan Kawesa neewaayo okubeera nga these guys aba Aromatic Entertainment most of the time mbatuukako buli omu ne mutuukako waali nabeera nga atatubulira business ye eri etya ate you guys I appreciate you nti buli gwendeeta ne mbagamba nti nono akola kino mumuwagirawo nakola kino mumuwagira that's a mileage guys mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga abantu bembaleetera nga ddala bazanyi ba Aromatic Entertainment mwongera nammwe okubawagira ne baba nga balina ate oba oli awo kyebeeyongerako oba kinene oba kitono but you guys just know buli kyemutugattako kiba kitwongerayo programu eno nkakampisewo ba sponsors bange nga omukulu muyindi bwakomawo programu eno wagenda bannaffe aba Aromatic Entertainment nga bo bazanyi babina Uganda bakugamba nti no bazanya ebina Uganda byonna ate ebirungi ebitesitaza n'olwekyo bwoba olina channel ku YouTube channel bagiyita Trust Films oba ogenda obeerenga osobola okulaba ebina Uganda bya Aromatic Entertainment ate nga mu festive season eno tugenda kubeera nga tuzanya live shows ate 31st tugenda kubeera ku Nana Hotel Erukaya ate bwe tuva Erukaya ku first nga lumu lwennyini tugenda kubeera Mitiana ku Eden City tugenda okubeera ffe aba Aromatic Entertainment. Thank you so much guys for watching. Ate programu yaffe eno wagidda bannaffe aba Legit Recruitment Agents bo bakugamba nti bwe wenna asobola okubeera nga gwe Uganda olaba etabuseemuko oyagala kubeera nga olina kyoyongeramu osobola okugenda mu Legit Recruitment Agents ne bange kufunira visa n'ogenda ebweru n'osobola okukuba ekyeyo obulamu n'obeera nga oba olya mulimu be baateekako amafuta nga gwe ogenda okukyusa famire yo nga famire yo eyimiridde ku gwe naye nga tonnaba kwezuula bwejuuzi nga tonneezuula so ogenda kwezuula otya jangu mu Legit egenda kutwala ebweru ate etwala ne ku loan etwala ne ku loan nti fe tukutwala otuwayo sente away half of it and balance asigalayo osobola otusasula nga tutema ku musaala mpola bwe tutema ku musaala ogenda okuliira ekyemisana kyo kuba toyagadde kufumba kuba toyagadde kubeera waka n'abantu baleete ku Canary Hotel wali ku Kira Road oba ku Canary Gardens ogenda okubeera wali ekyanja leeta abaana emisana babuukire mu bouncing castles bazanye bawuge ate kawungeezi tugenda kubeerawo n'enguliko oba gye bayita live band ng'omukulu n'olwekyo ate nga tugenda kubeera ne self service bagiyita bouquet self service egenda kubawo jangu n'abaana jangu ne taata jangu ne maama jangu ne kojja jangu ne senga self service akasente katono nnyo jangu ne famire yo yonna yonna abaana bwe bamala okulya bagende bawuge yes bwe bavaayo ate tubeere nga tusobola okugenda. Thank you so much guys for watching. My name is Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Ne sebo ojja byogera ng'okomyewo wano kati sooka okyusa akabeero oli mu kukyusa kyennyanja ononooza biri eno ndi mukulanga abantu bange nvaako oneesibyeko mamaliriza akabeeroko ojje lumu olanga ebintu
ekyo ngenda kukiranga nga ne muyindi akomyewo Douglas wamu kasooka akomewo ekyo tukirange babiri owaayo omunyu gw'otaddemu gumala jangu tukole mukiga jangu tukole ogwo omunyu gumala gwate maama ekyennyanja wanfumbidde kimu naye olinga eyanfumbidde ebyennyanja 10 banna banaye mutambule bulungi muvuge mpola muvuge bulungi mwindi abantu bano bagenda ne bafunamu akanya obugo Christmas bamenye obugo najjayo Subaru ye nagamba kati kambalage abali ku kkubo mwenna temunsinga naye mulina obuzibu bwomu ekyo kikyamu kyembola lwaki oyogedde ku Subaru anti muna olaba abalina Subaru mulina obuzibu nti mulowooza ffe abavuga Subaru titutegeera nedda muba mutegeera naye abavuga Subaru obuzibu bwe mulina buli bumu bwokka nti mwe mulowooza ku kkubo teri mmotoka erina kubeera mu maaso ekyo kati kankikutangaze bwe kiri anti wuliriza tekitegeeza nti nolwo tuba tutegeeza nti teri mmotoka erina tubeera mu maaso naye muyaya yakola Subaru yakulaga yatuwa amaanyi nti ku luguudo okwo nviiramu okitegedde kati waliwo ekikyamu kyenjogedde naye nga tuba tutegeera ate mutugisa obubi tutya kati kankubuuze Morris wolaba ambulance ngejja oba emmotoka zino ez'abakungu nga zijja toziviira kati mutandika oviiranga n'abasubaru muli bakungu tuli bakungu mu kiti kyaffe ky'emmotoka kati awo abajjo bayiira ebinnyo nze mbabuulira era waliwo akinkoze naye kumakya kuyiya ebinnyo andiye ebinnyo emabega yonna muvuga bubi kuba kati nze ffe bwe muyita abalalu ambadde mu maaso tubadde mu jjaamu ambadde mu maaso n'asiba kati ng'omuntu avuga emmotoka ng'oli alaati era nange nenkola ki naye bano bannaffe babodaboda maani mwana mwe bakyalimu mweddeko muvuga bubi ku luguudo mwe bakyalimu omuyaya anguddemu ate bamala okutomera abaddamu kukaaba ate mukama ate boosi nfuuka mangu ako boosi woni sikumanyi owooza mukama wange nyamba nekwe okimanyi nti no teri wa boda akutomera ng'asuse 15,000 ye buli lwakutomera bwati nakugwamu agambye mukama wange ninamu 15,000 mukama wange 5 zenyinamu avuga kati obadde opapa ki obadde opapa ki omuyaya ngambye nina musingi 6 za musaabazi omutwala naye ayasizza ettaala yange ayonoonye epampa yange agamba naye mwana bo tebasukka 5 oba bozibaawo 5 ekinene nnyo mutwalo abo bakyali baffe tubaveeko naye mwe bakyali baffe naye olwembijjukira ate kati neeyongera okunyiiga obusungu buleke ojja kukola ate era be bafaani baffe naye just kyetubagamba kimu muvuge empola tewali kikupapya era nze ebiseera ebimu wemansazeho okulinnya ku booda owa booda nze atambulira ku mateeka gange nze mugamba nti muganda wange togenda nnyo tewali kikupapya nze sina gyendaga vuga mpola vuga mpola mwini nze nalina eddalu mu buto kyekituufu maama namutawaanya nze nali watchchild obamanyi wa watchchild buli kadde nga mbeera mu misango ne muyindi gwo eddalu oliyize bukulu oba obuto bwe bwali butya nze sibangako naddalu kyenzijjukira mu muto gwange naye era nakati ndi muntu waddembe naye saakumanyiira nze nalwananga nnyo ne mukulu wange twekubanga ebikonde ekiro nga tulwanira byakwebika bulangiti mumi nenyooka muzeeyi n'alyoka ajja nenyookera mu kitanda yayinanga omuzeeye gwe lwawa wagula mwanya akawaatamuwuliro katamuwulire mwanya eyo nga zikaaba nga mumanya mulugudde nze saakumanyiira oba mukulu wange oba nga oli muntu mukulu mpa ekitiibwa naye nja kikuwa
naye kati obiteekamu ebyokunjogereza nti so tobanjooga naye nga ndi musajja wa ddembe onkwata obulungi tusobola otambula n'emyaka nga tompuliddeeko nga nkusoozezza oba nga nkuvumye naye purobulemu yange eri wamu kunjooga kundaga nti ate gwotegeera nnyo okunsinga enjala zivaayo ng'okweka enjala ate siwangulwangamu kati mugenda wakana nze siwangulwanga muyindi okweka enjala katonda wange tebakuwangulangako ng'okwesa enjala teri yali ampangudde kasanyiiga era ky'okola Mukama nyamba nnyo buli wenyiiga bwenti nenzijjukira ekintu ekyo nti ngenda kubonereza omuntu nja kumuyisa bubi neneekomako mu mutima ate ye bwakubonereza kizibu buli ayali ampunyizaako amanyi nti oyo Asumaani waaba alwanyi naye kizibu okunsanga nnwana kati gwe buli okubakanya mulabako kalinawe kenyini olowooza osobola nabo abantu bennyini kuba ndaba byekunyonyologa naye ono olaba gyosiriini yennyini kati akutuule ku mutwe so sikuba bakazi kati ate nkugambi wengwa ku musajja munange muyisa bubi kati ate nfunye eŋŋumi obanga lula oluyindi okuba omukazi nze kebe mwana simukuba sikuba mwana era ebyo mugamba musuula omugga oyonoona omwana nze sinafunayo mwana ayonoone because nti simukubye bantu mubakwata bukwasi bakwata bulungi azaalibwawa muyindi tuwulira bakuyita muyindi oliwe buyindi nze sebo ndi musajja muganda nzaalibwawo Kayunga Bugerere oliwe Kayunga wano kumpi nnyo era kati mwabeteekateeka okugenda okulya olunaku nze wemba nasimbudde Subaru yange ngenda nendi ekyemisana kusanga 6 muzeini muganze njolekedde ezekiro omanyi nze nayawukana n'ekyalo twewalana toyogalira ddala kyalo gwera oba yala okunkola ku lutalo gwe nkubeeko nekyenkunyonyola ompa amagezi mugenda mu kyalo oba okimanyi olimu oba kimanyi ki luba lutalo ago amagezi sitera gawuliriza kiki ekyasinga okutta misenyi ekyalo omanyi abantu nalima nnyo mu buto walima nnyo tebatusaliranga ebikata bya lumondi nga oba tobimaze tovaayo netukola emmwanyi kati mu kyalo kyange ŋŋamba nzireyo nkole ki emmwanyi zaafa lumonde takyabala kati gwolabira ddala nga bwoso ne muyindi walimako neba netwalima kati mu buno obukulu lwaki ate ompa amagezi mwate ŋŋende ennime neba netwalima nzi nalima mu buto ebyange nabirima nabimala nga bakyagala okulima mulime nga muzeeyi abagerera ku makya 11 kati nze nalima layini omala jjuggusa waggulu nalimanga nga katalo olina otusooka otuusa olulimbiro ate ogende ku ssomero olyoka ogenda ku ssomero soka okwate kati ate oŋŋambe nti ate ŋŋendeera nnime ne mbuna obukulu kiba tekiri otunda kimaama wangi nati kati nvuddeyo nene kati zitereke ozimbe ku makya kati nvuddeyo bannaye okulima bw'oba ng'oli eyo nga mutuufu wabeerako mu kyalo n'olima omanyi waliwo okulima kuno okwa bulijjo n'okulima okuteetaagisa okususse tetwageranga ku makya naye ate munaye bye bituyambye okutushepinga n'okubeera nga tuli eno mu society nga tuli basajja bakozi twabiramu ddala abasajja abakozi n'abakyala abakozi okitegeera naye kyenjagala bagamba guys nti gwe wenna bw'oba oli eyo nga tewalimako
okulima nno okwaddala kuba ffe twagendanga ku makya ne tugenda mu nnimiro nga muzeeyi akugamba nti layini eyo giraba layini y'emmwanyi okuva wano paka eri sooka ogirima ogigusa n'ogirima n'ogitwala n'ogigusa okitegeera then bw'okomawo nabagambye nti eyeekolerera bwe tutyo bwe tukoze inshallah. Kakati ku catfish bino bye bimu bye tusangawo banenze ngenda kulya bwenti ekitwa ngenda kulya bwenti ebeera bwenti package ogirabye package bweti bwebeera bwojja n'ogamba nti nno nsoko mbeeyo ku mazzi nabe mu ngalo sigenda kusitukawo kandye nga Abawarabu bane catfish bane munamwena gwe nambo yagala naddala mu nnaku zino enkulu bane mu nnaku enkulu gwe ngonoonyawo ogenda okutwala omuntu out mulete ku catfish asijja ku mentioninga before nti tomutwala gundi naye catfish fikirira bulungi ssebo ndi boss fikirira bulungi ogeza n'oganjira sijja kusobola omuntu akuleetedde akaseera toyinza okuba otuzitwoca kati jangu okole nga bwendya kuba fe Abaganda tetukkirizibwa kwogera nga tulya. Tebabakkiriza kulya nga mwogera. Si kirungi. Mmwe abakolera eno ku mitimbagano wano muba katwogere ku ki kyennyini abantu bagambe wawe bakusanga erivalo zikola otya fetusangibwa Kajjansi ku ttaawo awali ettaawo ly'ab'ebigere wennyini w'oyimirira kiri kidda ku katale ekimu kidda engoya otambulako ebigere bitono nnyo abamanyi omuzikiti ku kikubo ekyo oba awali ebiroole by'omusenyu oba watutuuseeko dda tetuli wala nnyo na luguudo era oba owetawali n'oŋŋamba nti no Asumaani oba Mindi ndi wano mpese mba nkulengera mbadde ndi mukola nga njogera eza Canary Hotel ne mpulira nga naawe ogamba wano muli waliwo ekiri bagambe era nga nze omu kuba tagenda kuggalawo so oli waddembe okuleeta omwagalwawo oba muzaddewo oba omwanawo mwe muba musazeewo nti temugenda kufumba tuli ready okubafumbira tuli ready okubateekerateekera ekyo okuva ku kyenkya kya misana mpaka kyakkuba era wojja ku 8 ogw'ekiro kutuba we ekyenkya basuubire ki ekyenkya tusuubire okulya kabeeru lunch ndowooza tujja kulya engege ne chips sapa tugattewo empuuta ne chips oba kyonna kyoyagala gweosobola otugamba nti catfish kukwa nze ntegekera booti njagala ngege ng'eriko chips oba njagala mpuuta ng'eriko chips oba njagala kabeero kantegekere nina abantu bange 5 oba 3 oba 2 nzija ne tukolako bulungi essimu zaffe taata ziri namba ntono nnyo tulina enamba 2 ate zonna zikubibwako omukutu gwonna tulina 0754 93 51 84 n'endala 0753 26 69 85 namwe ndio otegeeza ennyanja ompulidde ate olingwa tongamba mbunku tekingamba oli musiiku kakati ate yotuuseeyo ogaye mbumpulidde nkuwulira ntya ekyennyanja ekyennyanja kyempulidde ana Abaganda mwena olugezigezi mujuga n'olugezigezi atasobodde kujja wano ku Christmas asobola okukola order ne bimutuukako layisi
gwe nkubira ku 0754 ojja kuba ofuna ebyokulya byo byonna bw'onooba oli. Package eyo gy'oyogedde efunibwa ku Christmas oka oba n'ennaku endala zonna ku package ebeerawo okuva Monday paka Sunday. Tewali ffe lunaku lwe tutakola. Mukama abadde akyatuyambye. Ffe tukola okuva ku Monday paka. Mubeera bagule paka kuva saa mmeka paka? Kuva ssaawa 3 tuba tuguddewo. Tugalawo eyo gye tukooyera bakasitoma be batuwa ekyokukola nkoowera ffe tugalirawo. N'ebuganda tusule nga tukola. Tusobola okusula nga tubawa saaviisi zaffe bannange. Agawa ssaawa emu. Naye bannaye tubonaabona tulinga abatalimu. Ssaawa emu go gabagage. Ssente g'Uganda gabikoze naye kasita tusigadde ffe tukyalabikako katono. Ensonga enkulu twali tumaze oziyisaamu. Muyindi nja muzza oba nja kukomawo ku Catfish ayongere okutulambulira ebintu ebirala. Ndowooza ebya Catfish biweddeyo. Waliwo akatalekeka ku Catfish? Akatalekeka? Ndi musiimu nnyo. Ekifo kino nakakigulawo. Kansembere na bulungi mu kamera. Ekifo kino mbadde nakakigulawo bbanga ttono nnyo ndowooza mwezi gumwe emabega. Naye ndi musanyufu nnyo bakasitoma bange beetambudde nabo okuva olunaku lwe naggulawo ekifo kyange kino ekya Catfish. Kibannaye mwebale nnyo kumpagira, mwebale kunjagala, mwebale nakukkiririzaamu bye nkola bye ffumba. Era nsaba abali eyo abakyali eyo bannaye abagagga bange Badoni Batomboto muleme kundagira eyo mukwano, mujje mugundagire ku Catfish. Manyi mumpagireko. Manyi ku dduuka eyo ntunda ekyennyanja gwe sooka oleka enjogera ebizibu byange ndikanjo nnyonnyole bakwange. Kale sooka oyogera mbadde ndi mukugamba ndeka ojja kulanga ebibyo guno mukutusi gwo. Wamma bakama bange waliyo omwana ku dduuka waliyo omwana ku dduuka wajjawo omugagga zoggula amuyita amannya gonna Tumbuto, Kapene, Doni. Mutuufu nnyo. Era oyo mwagale mwongeze omusaala. Naye avaawo aguze ne bw'ata ogule. Ate olowooza lwaki mbadde gamba nti mwongeze omusaala? Oli omwana akuwaana n'ogula. Aba ayogedde mazima. Omuntu azze okuwagira alina kuba Tumbuto. Gwe tofaawe oba azeemu na mutwalo oba nkuyita aba Tumbuto. Kuba aba yeerekereza awantu wangi najja akutte kyakuwa. Nawe oyogera ne batumbuto bo. Bakama bange. Kati nze ndiki. Gwe oli mu bede. Kyekyo. Bali maye kompyuta ebinnya ebyekisiru mbalezo yakusasula. Nete se buli mu bede wange Catfish. Bataata mbasaba mujje mumpagire. Mbeegayiridde mujje mumpagire wano Catfish. Ekyennyanja kirina mu bujjuvu ate nga kiri fresh. Ebiri bye mbadde mu bweyo mu byennyanja ebiri bimaze mu ice omwezi meka wane waffe tujjula kukikuwanga kisamba kiti kiba fresh ne tuyoga tukisuula mu ddukka. Era akasimu mpulidde oyogedde akasimu awo ngalo bibakuleetera ebipya bandeetera ebirala kitegeeza nti buli kadde mba nnyingiza ekitegedde mba ndeeta biri fresh. So bannaye mwanguwe mujje tunyumirwe mujje tulye ekyennyanja. Akafo kaffe kalungi katonotono naye nga kalungi. Otuulawo ekyennyanja ne kikukka bulungi mu byenda. Saaviisi zaffe nnungi. Kyoyagala kitukuwa tusobola okireeta bwoti n'otugamba nti abannaye kino tekimpoomedde oba tekinyumidde ne tuddayo ne tukuleetera ekirala. Kino tekimpoomedde tukuleetera ekirala. Kati ddendako ekirala kiba kitya? Ekirala nakyo nkisasula oba kino kye mba nsasula? Oba onsasula mukama wange. Nekiri mba nsasula. Kino kiwoomye. Kino kiwoomye. Oba tayagala kulya ogambe nti tekiwooma tuleete ekirala okutira waali ku byobwereere. Muyindi kino kiwoomye. Anyway guys, thank you so much. Kalaiti katusazemuko. I think nja komawo mu byomulala tusobole okwogera kuli Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. The next time when nakomawo muyindi nina ebibuuzo bisimubuuzizza ate nga namwe mbira mu comment section.
nina munteremu ekibuuzo kyonna kyoyagala nteeramu ekibuuzo mu comment section kyoyagala okummanyako yes okuntegeerako kiteeke mu comment omukulu lwanaakomawo nkuddemu ebibuuzo byo byonna naye nkwata bulungi okudda wano nkwata bulungi otegeeza ki guys musule bulungi